oli muntu asoma nnyo Bayibuli naye nga weerabira nnyo ebyawandiikibwa, weerabira ebyawandiikibwa, olwalumira kulaga ensonga ssatu ez'amaanyi lwaki abasinga mwerabira ebyawandiikibwa. Yebandi musoma nnyo Bayibuli naye ogenda okeberanga mukwano gwange by'osoma bikoze ki? Obyerabidde ate ng'obadde oyagala obiyiteininge mundaayo. Okay? Ensonga namba emu esookera ddala, bangi temumanyi nti nno bw'oba osoma Bayibuli n'omulabe Setaani abeerawo. Kati n'abantu abamu balooza byaki? Byakusaaga ne ebya ddala. Mu kitabo kya Mako essula 4 olunyolo 14 n'olwo 15 sooka onzikize nkusomerewo awo. Awo Yesu yali ayogera ku musizi yali asiga ensigo. Okay? Yali asiga ensigo, waliwo ezagwa ku mabbali g'ekkubo, waliwo ezagwa mu magwa, waliwo ezagwa ku lwazi, waliwo n'ezagwa ku ttaka eggimu. Naye owulira kyayogera ku zaagwa ku mabbali g'ekkubo agamba bw'ati. Tugambye Mako essula 4 14 n'olwo 15 agambye bw'ati. Omusizi asiga ekigambo, owulira 15. Okay? Bano beba ku mabbali g'ekkubo, ekigambo bwe kisigibwa awo bwe bawulira, amangu ago Sitaani n'ajja n'abajjamu ekigambo ekisigibbwa mu bo. Okawuliddeko? Bawulira ekigambo, omusizi ng'asiga ekigambo. Mw'oba osoma Bayibuli gw'oba omusizi gwaba weesigamu ekigambo. Kati ng'osiga ekigambo ekyo kiyingire mundaayo, Bayibuli egambye nti nno wabeerawo omulabe Sitaani ajja okubanga abbamu ekigambo ekyo kireme okubanga kinywera mu gwe. Oba kikulu nnyo. Obanga ogenda kusoma Bayibuli okubanga osooka n'osaba n'okwola omwoyo wa Mukama n'ogamba Mukama Katonda jangu ompe omwoyo w'amagezi, omwoyo w'okumanya, omwoyo w'okutegeera. Omugambe jangu owandiike ekigambo kino mu nda yange, jangu nnyamba okubanga kiterekebwa mu nda yange. Mukama yeebazibwe. Ekyakka ku mabbali g'ekkubo Sitaani yajja n'akola ki? N'akibba mu Bayibuli egamba ennyonyi zaakirya. Ennyonyi ezikiikirira Sitaani mwagamba mu balootalooto ebinyonyi mu kirooto. Okay? Byo tubina byalala naye manya nti woogera okusoma ekigambo kya Katonda, Sitaani abeera okubanga ye kennyini Sitaani ajja okubanga akibbamu kireme okunywera munda mu gwe. Manyi Dawudi bw'ayogera mu Zabuli 10:11 agamba nteresa ekigambo kya Katonda munda mu nze, kinkuume enkole ki? Nneme okwonoona. Kitegeeza nti ekigambo kigenda kukukuuma nga kimaze kuyingira mu gwe ne kiterekebwa. Bwe kiba tekifunye kadde kuterekebwa mu ndaayo, tekigenda kusobola kukola mu bulamu obwo. Lwaki osoma Bayibuli? Osoma kutegeera Bayibuli, osoma ku applyinga Bayibuli mu bulamu bwo, ekyo nakyo kikulu. Ekigendererwa lwaki osoma. Waliwo abasoma nga basoma kwejjaku, kuwulira nga guilt emuvaako ey'obutasoma Bayibuli, tayagala kulota kirooto kibi nga tesomye Bayibuli. Wulira abatasomye maybe Mukama Katonda ajja kuba munyiivu, kati oluusi asoma kwejjaku, ekyo kikulu nnyo. Kiki ekikweta okusoma ekigambo kya Katonda? Mukama yeebazibwe. So bw'oba ng'ogenda kusoma sooka osabe mwoyo Mukama ajje musomi wa mugambe jangu tusome ffenna, jangu onjigirize ekigambo kyo. Watali mu mutukuvu mukwano gwange. Mulabe Sitaani ajja kujja ekigambo akibbemu. Kituufu ekigambo kisigiddwa ne Sitaani asobola okubeerawo n'akola ki? N'akibbamu. Kyolina okutegeera ng'omwana wa Katonda, ebimu ku by'okulwanyisa Sitaani by'akozesa si kulwanyisa direct, wabula nakukulemesa n'okukuziyiza okubanga ofuna ekyo ky'olina okubanga ofuna. Singa otereka ekigambo kya Katonda mu gwe, ekigambo kya Katonda kitala. Bayibuli egamba mu Bibuli 4:12 ekigambo kya Katonda kiramu ate era kikozi. Kitala eky'obwogi obubiri ekisala eruuyi n'eruuyi ekyawula. Sitaani akimanyi nti kitala ekigambo kya Katonda, kati tasobola kukkiriza kubanga ouploadinga ebitali biwerako ddala mu system yo osobola okubanga omutawaanya okumulwanyisa. Mukama waffe Yesu yalwanyisa Sitaani na kigambo. Mukama yeebazibwe. So beera conscious, leka ekigambo kya Katonda ng'okisoma kisinkinge munda mu gwe. Okay? Nja kukola ka video akanabakaddako mbayigirize, saga video ebeere mpanvu nnyo, mbayigirize engeri gy'osobola okubanga obitainingamu ebyawandiikibwa, gy'osobola okubanga omemorizingamu obanga ebyawandiikibwa biyingira mu gwe n'obanga obijjukira. Mukama yeebazibwe nnyo. So point yaffe namba emu manya nti waliwo Sitaani ajja okubba, okutta n'okuzikiriza ne ku munda guno abazze kubba mu kigambo mu ndaayo. Point namba 2, lwaki mukwano gwange weerabira ebyawandiikibwa by'osomye? Nti ebiseera ebisinga abamu musoma naye nga toyina kye tuyita enjala y'ekigambo, obutaba na njala ya kigambo. Ng'embagambye nti abamu tusoma kwejjako, guilt eri ekuveeko ku mutima gwo nti saasomye Bayibuli olwaleero nja kutoba ekirooto ekibi, Mukama Katonda anyiigidde, nga osoma kwejjako guilt naye nga toyina njala ya kigambo, toyina njala ya
ya kigambo Mateo 5:6 Bible gamba besimye abalumwa enjala n'ennyonta ku lw'obutuukirivu abo balikola ki abo balikusibwa ddi Mukama yeebazibwe nnyo besimye abalumwa ennyonta naki n'enjala bw'oba tolina nnyonta ya kintu kizibu kikuwa ne kikuwoomera singa oba nga tolina nnyonta bwe bakuwa amazzi gabanga gatakola sensi togeetaaga naye oba olina ennyonta oba osaba nagannyogoga olyagala ogayoga kutuukira eddala wali ku mutima ogawulire nnyonta bw'oba tolina njala ng'oli mukkufu neebakuwa emmere ne weeba ewooma etya ne weeba nnungi etya ogamba emmere nnungi naye ekituufu kiri nti nzikuse kati abamu mujja maaso ga Mukama ng'okkuse already nga tolina njala okkuse ebintu bingi nnyo naye nga tolina njala ya kigambo tonoonya Yesu mu kigambo tonoonya Mukama mu kigambo tolina njala osoma bya Justi osoma kujja kwegwite nga bwe mbagambye kati buli oba nga tolina njala eyo kigenda kuba kizibu nnyo okuyita enyinga ebyawandiikibwa mu ndaayo lwaki kubanga buli obeera ng'olina enjala obeera so curious obeera oyagala kumanya obeera osoma weebuuza ebibuuzo lwaki kubanga oba olina ky'onoonya oba olina ky'olya muli mu ndaayo emmeeme yo ebeera bulungi ne buli oba nga tolina njala ng'oli mu bya Justi ebiseera ebisinga kigenda kubeera kizibu nnyo okubanga oyita enyinga ebyawandiikibwa waliwo okwagala waliwo n'okubeera n'enjala abamu mulina okwagala kw'okusoma Bayibuli naye nga tolina njala ng'oyagala naye nga tolina njala omuntu alina enjala ye muntu asaakinga ng'anoonya okubanga aliisa omwoyo gwe manyi kyolina okubanga tutegeera abaana ba Katonda nti omubiri gwaffe guli emmere naye ate emyoyo gyaffe girina tegirya waliwo emmere ey'omwoyo ekyola ekigambo kya Katonda tukiyita mmere yaki ya mwoyo MCF bagamba MCF emmere y'omwoyo gwo abasinga nemufowinga nnyo MCF okay emmere yaki y'omwoyo gwo lwaki baliisa mwoyo gwo obeera olina enjala obeera olina ennyonta nga baliisa omwoyo gwo so buli obeera nga mukwano gwange tolina njala ya kintu kyonna tekikola sensi mu bulamu bwo so abamu nsonga lwaki temujjukira byawandiikibwa temulina njala so kabira Mukama mugambye mpe enjala ye ekigambo kyo mpe ennyonta y'okukumanya mpe ennyonta y'okukutegeera buli onaabeera ng'olina ennyonta ng'olina enjala ojja genda mu kigambo kya Katonda ojja kuba ng'osoma ng'olitayinga bulungi nnyo naw kyenja okusembyayo lwaki abamu ku ffe twesanga nga ebyawandiikibwa tubyerabira bye tusomye olw'ensonga tetupracticinga byawandiika bye tusomye okay tupracticinga byawandiika bye tusomye practicing byawandiika bye tusomye kirimu engeri nga ssatu ekisookera ddala tupracticinga ebyawandiikibwa ebyo mu bikolwa nga ky'osomye ky'oteeka mu ki mu nkola omukozi w'ekigambo Babuloni mu kitabo kya Yakobo tubeera abakozi b'ekigambo so saba ki abawulize obuulize abasinga tukisoma ne tukiwulira ne mugaana oteeka mu nkola kati kigenda kuba kizibu nnyo okubeera ng'ojjukira ekintu ky'otateeka mu nkola ekintu kyonna ky'okola buli kaseera kijja kubeera kyangu okuba ng'okijjukira kubanga oba okikola number 2 to practice abamu tuyiteininga bye tusomye nga tubisomesa abalala you practice it ng'okisomesa ki abalala buli obeera ng'osomesa abantu abalala practicing ekyawandiikibwa ekyo oba practicing ebyawandiikibwa kigenda kubeera kyangu nnyo okuba ng'obijjukira kyandibadde kikulu nnyo ng'omwana wa Katonda okubanga owengeejinga mu kuweereza Katonda kati ojja mu WhatsApp group zaffe eza Chosen ojja kusanga mulimu omukisa ogw'amaanyi nnyo okubanga opracticing ebyandikwa by'osomye tubeerayo ne discussions tubeerayo n'enjiri like lunch hours evenings so kiba kyangu nnyo okubanga obyogera n'ogattamu ebyawandiikibwa maybe nga wa commentary oba n'osobola omukisa okubanga oweereza kati wobeera nga mukwano gwange oweereza ebiseera ebisinga kikuyamba okubanga you account yourself kubanga osooka n'oyiga ky'ogenda okuweereza you organize yourself n'oweereza kati kiba kyangu nnyo okubanga okwata ebyawandiikibwa kubanga gy'okoma okikola over and over again otandika okubanga obiteyinga ebyawandiikibwa ate nabwe kikuteekako burden okubanga olina okubanga otegeera ebyawandiikibwa kubanga ogenda okubanga obiikiriza abalala so practicinga okubeera ng'oli mukozi oba ng'oli muweereza mu nnyumba ya Mukama so kubeera n'oli mubulizi wa just wanjiri ya door to door oba ya street oba wonna woweerereza Katonda wonna tukozesa byawandiikibwa so okupracticinga ng'oyigiriza abalala kikuyambako okubanga obiteyinga ebyawandiikibwa ekirala okubanga otwala obudde okubanga opracticing ebyandikibwa by'osomye oba okawandiise kapapula like osobola n'okuba ng'otandika n'olunaku lumu n'owandiika ekyandikwa kimu kapapula n'okola nga bw'okisoma bw'okitunulako kubanga okiyiteininga mu bwongo kati abasinga osoma Bayibuli n'osuubira
nti nga bw'osomye mu Bible bw'otyo bw'ogenda okubanga okwata ebyawandiikibwa by'osomye mu Bible osomye chapters oba 5 oba 4 n'ogamba sijjukira. Lwaki? Kubanga obadde tosoma with an aim. Oba osoma Bible mbagambe nja bakola ka video mbayigirize ng'egyo so okubanga oliteningamu ebyawandiikibwa. Noonya beera ng'osoma yali ayogera n'abaani, lwaki yali ayogera kino, beera nga weebuuza ebibuuzo. Lw'obeera nga weebuuza ebibuuzo omanye ki ky'olina okubanga okwata mu text eyo. Tosoma muwawa kumalako chapter 5 olunaku, tosoma chapter 1 olunaku, naye n'obaako ky'okwata mu chapter eyo. No downloading akapapula obe wantu wonna n'obeera ng'okipracticinga osobole okubanga okikwata. Practice makes perfect. So bagamba talent yonna gy'oba olina bw'obanga topracticinga n'oba olina talent ekika ekyawaggulu oba topracticinga, it's nothing. Omuntu apracticinga ayinza osinga omuntu alina talent every single day. So mukwano gwe bw'onaatandika okubanga opracticinga okubanga osoma ekyandikibwa n'okubanga okiddamu buli lunaku n'okeberako n'olaba oba okikutte n'oddamu gy'agenda okulaba nga mukwano gwange omwaka guno agenda okuyitamu mulina ebyawandiikibwa bingi osobola kukikkiriza. Jjukira twalinga mu ssomero ng'osoma ekintu n'ozibiriza n'ogira n'otunulayo n'ozibiriza n'olaba oba okikutte olina nga tokikutte. Kubanga lwaki byabeeranga oluusi bizibu, naye kati Bible baagikola mu ngeri ezimu okuba ennyangu kubanga it's written in stories. So stories nnyangu bwe zakola ki zakwata. Waliwo omuvubuka yaddira Musa mu bigere bamuyita Yoswa. Musa yamukuutira n'amugamba ekitabo kino eky'amateeka tekivenga mu kamwa ko kambasomerewo. Yoswa essuula esooka 8 Bible egamba bw'etyo. Ekitabo kino eky'amateeka tekivenga mu kamwa ko, naye onookirowolerezanga emisana n'ekiro olyoke weekuumenga okukola nga byonna bwe biri ebyawandiikibwamu. Kubanga bw'onooterezanga bw'otyo ekkubo lyo era bw'onaaweebwanga omukisa bw'otyo. Amugambye nti ekitabo kino eky'amateeka tekivenga mu kamwa ko, kitegeeza nti abeere ng'ayogera ebyawandiikibwa, abeere nga practice kuba yali agenda kukulembera abantu bagenda okulembera abantu ba Isirayiri, agenda kuddira mu bigere omusajja gwe amateeka ku lusozi Sinaayi. Amateeka agamanyi, agenda kuba nga ajajinga abantu, agenda kuba nga bayigiriza amateeka, agenda bayigiriza ki by'atamanyi. So teyamugamba nti omuntu kuva agenda kuteekamu ebyawandiikibwa, amugamba practice. Ekitabo kino eky'amateeka tekivenga mu kamwa ko, kitegeeza n'amugamba onookirowolerezanga mukitegeeza buli kyokola beera ng'olowooza, beera nga wejjukanya. Wadde kimanyi nti abaana ba Isirayiri ku ngoye ze baali bayambala Mukama alina ebintu byali abagaye bateekeko ebijwenge. Lumu kanyuze ka story kejumaliriza nako. Mukama ngamaze owa abaana ba Isirayiri amateeka. Omusajja agenda ku Ssabbiiti n'atyaba enkwe ekitakkiriza kuba yali yerabidde. Amateeka nga bw'olimenyera etteeka balina kukuba amayinja, era Mukama n'agamba bagende bamukuba amayinja. Ne Mukama bamala omukuba amayinja n'abagamba bateeke ebijwenge ku ngoye zaabwe. Ebijwenge ebyo omuntu buli wanaabitunulangako bimujjukiza amateeka, so balimu okukola ensobi. Olaba Mukama yabeeterawo ebijjukizo ku ngoye zaabwe ze bambala nga kuliko ebijwenge bye bateeka ku ngoye. Kigeddwa kyabyo tewali kirala, si design yakunyuma naye nga yakujjukira amateeka ga Katonda. Kati mukwano gwange gwe olina okuba ng'ofuba okulaba ng'ekyandikwa kyagala okukwata okimemorizinga ng'okifuna w'okiwandiika n'okisoma n'obeera serious n'ofuba okulaba nga okipracticinga buli lunaku. Yes, mbagambe nja bakola ka video bayigirize engeri gy'osobola okuba ng'olitreningamu ebyandikwa. Waliwo n'ebintu ebirala ebitulemesa okuba nga tukwata ebyandikibwa nga distractions. Bw'oba practicinga ebiseera ebisinga abantu temulina time practicinga. Lwaki? Kubanga distractions nyingi. Olubikako Bible TikTok, ogenda ku TikTok nga weerabidde buli kimu kyonna kye wasomye. Mukama yeebazibwe nga wakoze ki? Weerabidde. Jjukira ekyandikwa kitugambye nti ekitabo kino eky'amateeka tekivenga mu kamwa ko, kitegeeza ate bagambye nti onaakirowoolezangamu emisana n'ekyo, kitegeeza olina okubaako n'obudde obw'okuzza obw'enkulumu olowooze ku kyokoze ki? Ku kyosomye. Naye obanga oli muntu abikako Bible yo ng'omaze okusoma n'ogenda ku TikTok n'ogenda ku ki n'ova eyo n'ogenda n'osaba, genda kubeera kizibu nnyo. Distractions ennyingi eziri mu bulamu bwo. So olina okufunanga obudde oze obw'enkulumu ku kigambo ky'osomye. Bw'onaakikola ekyo mukwano gwange ogenda kulaba ng'ogenda n'omutukuvu direct olw'ekigambo ekiri munda waayo. Omutukuvu agenda kujja akifula ekiramu ate ogenda kiretaininga. So Mukama tumuwe obudde obumala tewali nyuki distraction TikTok biki ebyo byonna ebitwala obudde obungi okuba nga tufuna obudde obumala bw'ekigambo. Yes, no bakita kyoze generation oba ng'oli mupya subscribinga kona kadi. Bw'onaakikola ekyo ojja tomisika video ziteekayo almost buli kaseera video eziyigiriza. So please subscribe and when you do, click on the notification bell so that you don't miss any single video.
anytime we make one. Okay, ariko nubagala nnyo sometimes doba kulya videos ennungi nga zino naye geza kukyona kyenkola kyensobola genda mu comment section mulimu enamba yange eza message jawa nkuweereza link oba nga otujoininga ku WhatsApp tube nga tuweerezamu Katonda ejangu ne expectation yokwagera kubanga oweerezamu naffe mu maaso ga Katonda. Kale enkwano mubeere bulungi. By the way, video nakozeka video kalaga lwaki abamu mukabanga musaba. Yes, so kuna wano waggulu ojja kulaba video yako lwaki abamu bakabanga bakola ki nga basaba lwaki okabanga osaba. So gaziri awo waggulu kakoneko kagina kwa kaplinga obo kakonyeko. Kale mubeere bulungi. Mweraba.